ffe tugenze mu Endobeso tulabe munnaffe yona agamba Endobeso kugenda mu mukaaga tifama ekimutabuli ky'omuziki Endobeso. Hello? 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 Jebale nyabo? Kale sebo na jebale. Nze bampita Mukunja. Yes sebo. Wangambye nkukubireko. Mbadde nerabidde Mukunja wa biti. Kuna yamanya nze Sandra sebo. Aninamu obuzibuzibu. Aha. Omusajja munnaye omusajja wange gwe twabadde naye ebbanga yandekawo simanyi buzibu ki yatambula n'agenda. Yakulekawa? Yandeka mu kazigo eno twali tupangisa. Naye omusajja n'atambula n'agenda. Simanyi lwaki yagenda. Buli kimu sigamba nze neewunya n'okwewunya oba n'akomawo. Kati ebintu byonna mu nnyumba yabitwala oba? Tewali kyeyatwala, buli kimu ekiri yakindekera, engatto, engoye ze zonna. Kati neŋŋamba oba ali kaki. Bannange. Nange gyansobedde. Bannayinga olabye? Ndabye nnyo kubanga yandeke no mu kazigo bammanja emyezi 3. Teyaddamu kunkubira simanyi na kumanya oba essimu yagikyusa. Kati omuzigo kati ennyumba gye yakulekamu bakubanyi ya ssente mmeka? Ennyumba yandekamu ya 2. Bannange. Kubanga kyali kisenge eddiiro. Nze bigenda kunnemerera kubanga kati myezi 3 landiroodi yandibulala. Oba yagenda kukola bino nga sajja bagenda safaari. Naye n'atakomawo kubanga nange nakirowoozamu ne ŋŋamba engoye zonna ziri wano. Yagula ndala. Bannange. Andaweya yazireka ku panti peegi yange, engatto ziri wansi wa kitanda, kati neebuuza yagenda naye. Kati mulindeko tomanya ayinza okudda. Anti ekyo kye neebuuza era munoonya wakiri nfuna amazima. Kati gw'oyagala nze mukubire nga mugamba ki? Omumbuulize kiki ekyabaawo. Waba ali safaari atugambe sente ez'omu nnyumba. Naye kaakati? Sandra. Wangi ssebo. Kati nze katolo njogere naye ngaani? Abula oba nina mukwano gwe mmanyi. Yali kyaliwe nnyo bamuyita Peter. Peter, kubanga baali ba mikwano nga wakubisegererwe. Kati gwe olina kwogera nga Peter, naye Peter simanyi oba yalagawa, naye sikyamuwuliza. Oba yagenda bweru bangamba yagenda kukola, kati awo simanyi. Nga yagenda bweru? Bakugamba nga nsi ki? Engamba yagenda eyo oba South Africa oba Canada simanyi. Naye gwe oyogera nga Peter ajja mmanya kubanga oli kyaliwe. Kale. Kati beerako n'amukuwako n'oyogerako naye? Nze njagala kumanya amazima kyekyoka. Kale beerako ku ssimu tovaako. Ku Beat FM kiyita buli ky'omuziki ekisinga. Bannange guma munnange bibangawo ebyo natulabe meni ono. Wewe kiriwo oli otya? Ndi bulungi, oli otya? Bannange wambulako. Nakubulako? Ani ono? Nze Peter. Peter ogamba ki?
Jendi munangu lyutya. Mulungi essamu yange wagijeewa. Namba ebula nasanze simanyika ogi simanyika oba kekani nakera bile nenkabuza ne kajimpa. Kamukalazi. Ono muwala ogi. Ogi. Olapita mwana. Obadde ombuzeeko nange. Sibaddemu. Nenga bikyambula bitya. Bibadde si birungi. Bitya obadde obeera ludda waggulu. Ambadde nagendako South Africa. Tobimanyi bino ebyaba n'abasawo omwana nga ndiizo omwo. Mubadde mu kikuba. Birabuleka mbadde mu kikuba mwana. Tubadde mu kisangoma mwana we South Africa. Ayinegeza wakakomawo. Nakadda. Nakomawo naku nga 3 emabega. Ate odidde nno nange kati ate ngenda. Ogenda South Africa? Sigenda South Africa eyo. Kati ogenda njagala era nange kusimula naku nga ndowooza nga 2 ngenda na famire yange naye ngenda Taki. Kyogamba nti wamala nodira bya Sandra ne biyitamu. Ate ula wanyumya Sandra naawe nze ni kumugunya gy'abakazi naawe. Oli musiru tategeera naawe nze namwesonyiwanga toleze empanvu omunyonyola ekintu omunyonyola emirundi nga 10 era ng'ekino takitegeera sinza mbeera n'oyo naawe guli mugunywa. Ne sente zinamwira ku university zanfiira bwereere mwana nejjusa n'okwejjusa. Yiti lwaki wamuzaalamu mwana ne wosasulira awo? Ozaala mu kiki naawe kiri oyagala nzita olulyo kiri n'obukitunule n'omwana okizaalamu omwana era omanya olulyo lwonna obeera olusi munanga ate nno ekyewuunyisa sanga omutunira kungulu asanyusa era olaba nga muwala asanyusa ekitegeera yali apakudde ne ku maama w'abaana naye nga munda temuli kantu. Ali kuhulira mazima pita kwa gwe gamba naawe omumanyi. Ekitegeera oli bw'omutunulira ng'era bw'omulaba oyinza olowooza nti mukazi naye munda ekinamwada kalusinza nakizaalamu mwana. Naye nga Sandra nga mukazi yali ategeera. Maama bw'olaba oyo kungulu oyinza omulaba ng'alabika bulungi ng'era bw'omulaba. Naye munda ddebe omanye ekirebe ekikalu bwe liba ddebe lya mmwanyi. Ezo n'emmwanyi eziri mu ddebe birerya. Bannange. Temuli wadde n'akantu era kati nyala kulinnya ngenda kugenda ndowooza singa 2 maaso era kuba ngenda ekyo nakyesonyiwa mwana naddayo wa maama w'abaana. Kyogamba osobola obimugamba ng'omulabako? Ate nga lwaki sibimugamba olowooza mutya mugamba lali kuba namukyawo ekyo twayawuka n'amazima amazima sitwamuddira. Anti oli mu Ndobeso ne Mukunja ku biiti ali kumpe wa kuwulira. Katonda ne gwe gusajja gwega. N'abasajja muwa abakazi ebitiibwa omusakazi atalina bwongo. Anti naawe omukyala weekube mu ttooki. Omanyi Mukunja waliwo abakyala olaba waliwo abakyala betukola ne weebalirira kati Mukunja omusajja kati oli mukyala munafu omusajja bw'akeera akakumakya nakwana n'akubulira ebibyo ebikwata ku mukyala we n'amayiza nga akuzinzeko n'agangenda muleka manya nti lino liyaaye beera nalyo ng'omanyi naye nga liyaaye terigenda leka mukyala waalyo. Katonda akoze atya? Nedda nze kyesinga okumanya mu kino Nakachwa Geoffrey tutayimba oluyimba nti bwe balisuka kutunga embwa ne mu bakaaga olibanga mbwa. Okitegeera? Wewe value omusajja kwana mukoyo muwe value omulage nti ekintu kyazza okunona golodi kati Torina value gye weewadde ate ono yafunye mu kuba bamuweeredde akulabye nga omuntu atalina makulu era kyovola bamwogerera bino wewe value bakyala bannange bannange ono omusajja avuma tatyobodde mukazi wabula amwambudde ayogedde bwogezi mazima. Kale esimu zaffe Amemwe nzira ya bikasura sidi ngambira kabowa
wagana temwabika kati kantereke enyama yevunde kale kakati ekyama musajja eyo mubi nnyo mubi n'okusinga sitaani lwaki gyandibadde agamba munne mpulira ensonga bwe tinobeeteeka onkyayisizza oba alongoosaamu n'alongoosa naye kyenyamba omwana omuwala nti kasitaya bamuwerera n'asoma agumire aja tiwuuno nesiga wangi maama mwana we balotuweereza kale amanya gatinamponyi wanekabowa Mukunja abasajja abo balaba n'obusobozi baba tebalina ne bebampa kati yagenda okulanga omuzigo gumumenya atasobola kugusasula omuwala nti abaana baaluno bonna bayige bw'oba eka bakubuulirire kubanga abasajja abo balaba be baba batwagalamu be babi bw'atuukala ng'ebimu tobimanyi aba alina kwesonyiwa naye bw'oba eka bakadde we ne bakutuuza ne basenga ne bakubuulirira byonna oba obisobola obimanya nosobola otambuza obufumbo sibadde naja tinabonye kabowa naye bannanga abasajja naye n'abakyala naffe tuyige okwefaako muleme nga kukuuta feesi zokka banaine munda mwefeeko mubeerenga ba self contained omuntu nawaba akukyayira ajjukireyoko kimu ekyayinza okujjukirako naga bannange pulaani B yaliko kino naye maama omuntu n'agenda kagenderere ng'omukadde akogga ano mamalinda ekawuku webale nnyo Maama Linda Mukunja yesebo webale tuweereza kale kasiri omugagga omutumu gwafire obutambala kase ekituufu akitekedde emizina gyagyoke naye yeefunire mulala yaddayo omusajja yaddayo eri omukazi w'omukulu kakati kyekiseera n'omukyalo omukulu yeyagaliko naye n'omusajja oyo atulekemu aleme kutumanyira bw'atyo ebbanga lye yamala n'amuweerera n'asoma ku ssaawa eno lwalaba nti ddebe era manya yalinga amwagala nga amulinamu ekintu kakati ebbanga atuuse nga azzayo omukazi w'omukulu amusasule ate ono n'amulika ebbali naye nga sidde bayagadde kujolonga mwana w'abandi omukazi omuwala yeebeereremu kasita omusajja yamuyamba n'amusomesa afune omulimu afune abasajja abalala ebisanyusa bingi ku makya Mukunja Nakatwa ne Amoto mu balanguzi sisimuka ku beat fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga